experience ze. Amaanyi agali mu linnya ge gasobola okujja mu bulamu obw'okusabiriza. N'ateekawo omukono n'ayagala bamuwe. Petero n'agamba nedda ky'oweetaaga njagala nkutegeeze gwe mulokole olwaleero nate kyenjogerako ky'oweetaaga leero weetaaga okufiiringa weetaaga okulaba amaanyi agali mu linnya eryo lye wasembeza nga gakola. Oba ng'okubiriza Yesu ddamu nati aleluya. Ne bagamba nti no yes save and God we don't have. Ye tunakuwa paka di. Tunakuonosabiriza paka di. Ne bagamba tetulina naye tetulina kyetukuwa. Era leero ekikulese wano kwe kweyongera okwambala amaanyi erinnya eryo libeere active mu bulamu bwo. Ebintu byo bitambule kasita obeera n'erinnya lya Mukama waffe Yesu ng'olina okukkiriza mu lyo tewali ddogwe ebigenda okusiraanya tewali emisango egigenda okusiraanya tewali busamize obugenda okukwata ebintu byo. Ogenda kukola ebintu ng'otambula ogenda kulaba obulungi bwa Mukama ogenda kulaba ekisa kya Mukama. Omukisa gwa Katonda gugenda kubeera nga gweyongera mu bulamu bwo ku lw'erinnya eryo ly'olina mu bulamu bwo. Haleluya.